kale omwana agenze n'agamba n'akomentinga katambi kano n'agamba nti nno zino zibadde ensonyi. Omugole omukyala wali munanga ate ku mukolo gwabwe n'omwami we muganda wange bamuwadde giraasi okunywesa omusajja. Naye muganda wange engeri gy'abadde amunywesaamu byengenda okubeera nga nkutuusako mu maaso awo kw'ossa ate Spice Diana kw'ossa ate ne Fikfameka kyebeekola bannange kikambwe bekoze ebintu ku bumu ku butambi bwengenda okubeera nga nkulagako mu maaso awo kw'ossa ate Zaila Baby kw'ossa ne boyfriend we munanga ate Henry kyebeekoze munanga ate ku luyimba lwa Spice Diana Stoko impya bamute Jaminati nsinzira ku Jaminati yogi wabula kansuke nkutegeeze nti kasita obeera nga tonaba kulayikinga vidiyo ogirayikinge kw'ossa ate n'okusubscribinga. Tutandise n'omukolo guno. Omukolo guno yabadde munanga ate nga bw'ogezaako okulaba actually yabadde embaga wabula we tubeera munanga ate ku mukolo nga guno omukyala anywesa omwami we n'omwami naye n'anywesa munanga ate mukyala we. Naye muganda wange omukyala oba zibadde ensonyi. Omwana akomentinze wali n'agamba nti bwe tutyo munanga ate bwe tubeera naye nga ffe tuba twagala naye nga just tuba tuli munanga ate wali okwemoola okwekoza ngambye nti nno kadredinze nnyo kansuke nkakuzanyiremuko olabe ekibadde munanga ate ku mukolo guno. kale nywaho baleke kutubaiha munyweho baleke kutubaiha munyweho yawa aza kungushika pafi koko bano kundahe ntama nareba hato bone ono ikiroto naho kake mpora tarazumuka ikintu nikiyambiwe mpora tafayo mpora Sara amgunda tusoma horgaba nkugambye kakutte munanga ate ettabbo ku mukutu ogwa TikTok bagambye bannange kyekiri wano naye nga byebyo kankwongereyo ko wali Spice Diana kw'ossa ate ne Fikfameka kapo eno yeriko munnange yeri mu kutambula ku mikutu egy'enjawulo eyogeza bangi obwama nnyo nga bw'okiwulira kaakati nno obutambi bungi nnyo bukyagenda mu maaso okuvaayo nga butambula. Fikfameka kw'ossa ne Spice Diana jju bali babiri we bati bali mu kweyagala muganda wange. Obumu ku butambi nga bwogezaawo okulaba akatambi ako nako kabadde kakutte munanga ate akati okwetoolola wabula n'akamu ku katambi kano mubaddemuko actually gaayo ono omuyimbi lapa nga kiraga nti ali mu kuyimbira bantu bano oba abayimbidde munanga ate oluyimba nga bw'ogezaako okulaba oluyimba lubadde lwa malaapu. Daya yegwe Diana guno mukwano mungi nkuyita Spice gwe wamponya obuyayo bwanja ne kapito wanzija kwa nalogo nada ku digito otunula bulungi osinga n'oli era kukwatako nzija y'ebyambe Spice bwe namusaze ku Selena ngenda kuza omwezi mega yawogamba tulabisemuko kuwaka leka ndabisemuko kuwaka yeyo nno munanga ate kapo eya Spice Diana kw'ossa ate ne Fikfameka ekyakutte munanga ate akati okwetoolola wabula nga nkwongeddeyoko waliyo ne kapo endala. Kapo eno yeri wano Zaila Baby kw'ossa ne Henry anyumiddwa nnyo oluyimba lwa Spice Diana wali babadde live kw'ossa ne girlfriend we munanga ate Zaila Baby bannange ekibadde wali mu live kibadde kikambwe. Bano nno babadde bakaddiŋŋana gye buvuddeko muganda wange babadde bakaddiŋŋana jjukira nti nno baali bafunamuko obutakkaanyi mabegako kaawo ne baawukana naye munnange ne baamala ne baddamu ate nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako nako kabadde kakutte munanga ate akati okwetoolola ku mukutu ogwa TikTok. So ky'olina okukola kusigala nga weekumidde ku Jaminati yogi
naye ng'okoze ekintu kimu ng'olayikinze vidiyo kw'ossa ate n'okusubscribinga nakyo kikulu nnyo. Jjukira nti nno obeera ofuna notification ku vidiyo empya ebeera eteereddwayo. Ogamba ate sikomyawo.